kati tosobola kuŋŋamba nti jangu ku poliisi okime essimu yo ate bwe ntuuka ku poliisi ne munkwata no prepare me tulabye abanene wano tebabakwata bebatodde they hold them like chicken thieves era bamuleeta bulungi nga bamugambye nti ku lwokuna tukwagala mu kooti funa abakweyimirira yogera ne looyawo so why don't we all go through the same process kyetwaliko tutuuse tunoonya Shalom bw'ate Shalom tali wano ate Shalom twogera naye ku simu atugamba ndikatwe 2 hours later nti kati ate tumuyina basooka bagamba Shalom taliiwo yeah era nenziramu nenkukubira nenkugamba Shalom nenkugamba ndikatwe bempeerezaawo bagamba toliiwo babagambye toliiwo oba otegera kyenkunyonnyola so for me that is the only problem I have that justice must be served we don't have to look like we are serving justice era lwakuba nti biki oba ki mu nsi ziri endala ne bebeera Kenya omusibe kasitajja naga nti they tortured me omusango gufiirawo kastambamu element ya torture n'abalaga nti bankuba ne kati wagenda okuvaayo oda ziva eno oda zifubutuka eno oda ziyita wano oda zambuka byonna biddayo wali naye kati ekirungi wavaayo era wooli tuli wabweru tuli outside muli outside abantu baagambye nti kati wawoze bakulaba ku interview Kasuku omanyi emisango gy'okugamba mbu olwana gavumenti ogimanyi kati problem you people kati bannayuganda bo kyebalaba balaba kino oli kyabalaga mbu yasibye Shalom nga tesi yasiba Shalom omuntu eyansiba yanyiiga olwa interview ze twakolanga ate ebyo ebisinga obungi kati ye zaalowooza mbu zaamunyiiza abantu bennakyazanga jjukira baali bannyunga section Kasuku baali banseetinze nga balina okunsiba omwaka mulamba nga sereba mulamuzi nga ndi mu kkomera ojjukira amasimu ge mwakuba ne mugendako ku buli office ona bagamba wale yabagamba naye oyo omwana omusango gwe gwa mwana wa Nuupu tebakigamba kekyo kati nga banga section nga teri muntu wa gavumenti yenna alina kuyingira mu nsonga zange mbw abeeko kyayogera olwana gavumenti olwana NRM ovuma bayine mu gavumenti kati onavyo abagamba omusajja abagamba ne mumpe ku video yabawe ennaku ezi balete video nga avuma President Museveni nga avuma Westibwa Muhoozi nga avuma NRM nga avuma Nabbanja video ze baatwalayo twalina interview emu n'omuyimbi n'agamba abantu bakwese family zaabwe gwovayo mbu oli wa family kyanyiiza omuyimbi omu nwana family ye era nali mu kkomera yaweereza abamu ku baakola nabo bwamala okugoba fayiro eyo nga isaabaleza wa gavumenti bamuyita mu Luganda saabaleza wa gavumenti amala okulaba tewali musawo gusibya Shalom n'avaayo omukyala nadda ku TikTok n'agamba Shalom musonyiye. Are we serving justice or we seem to serve justice? Awoka. When you know the questions we're asking ourselves, yes. Is it a demand or a demand for justice? Yes. The details ozina. Weziri. Kati otula wansi n'okola assessment eyo ne weebuuza, is it worth it for me? Ogendolanga it is not. Ngate by'okwogerako ebirala bingi. Ate nga weebiri. N'osalawo nti kati katwogere ku birala. Oba okitegeera. Nze iwe wali abantu we baŋŋambira mbu nze saagala nze simanya nkolera gavumenti. I know nze nabeeranga ku sipaaka nga twogera. Amasimu era ne gakola ki? Ne gavuga. Ne bajjako ewuwo nga tokyasulayo buli kaseera. Okitegeera kyenkunnyonnyola. Naye era bano bennyini abo abakubira enduulu era tebaaliwo. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa
ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu uguliko ebinyamanyama bino ebyabakojja Juma bino babita byabakojja Juma bineno byaba anko nasi kyama bizze buzi fenna tubiyina nange ndowooza obiraba kaka gwe bya myaka nakanje senga afunamu kamasaji omwana yaŋŋamba naŋŋamba nti Shalom emyaka gyatugamba 27 ne bwafaanana nga talina nviiri nga tebikwatagana naati olako okuba okwata wano 3.7 ogisiba taata kati nkusinga n'obukulu kati nkusinga obukulu butereevu sabo ebino ebintu bino kati nekyakireeta kino yali dread yakwatako ekinyamanyama newane namutuga ngo kulaba sikaalu yebeera eri bwetyo nga bebagishaping era olakati this is meat iyo sikaalu kati sikaalu ye eri shaped in such a way nti wano bwogenda okula kati efominga nga bweyina okukola ki era bw'ofa ojjanga kino kigaati kitoosi beekiti ne kyewunzika emabega archaeologist baana akugwako so many years from today kyajja ozuula nakati wasoma psychology archaeology kati ekintu nkyoyogera ekyo kigamba omuntu nganze yakava mu komera tugone okubudaabuda onakubanga ombudaabuda nansinga ate ngenda kubudaabuda ntya muganda wange kabona kumbudaabuda kati omuntu gonjukize mbu nakula bubi nze yakava mu komera it is a fact ate katoddamu kusiba nviiri zireke natsubiza ni waliwo nasubiza Flavia baja mukomera Flavia nga Shalom munkwega eri tudda musiwe nga kati kansoke nzireke envi nesoko okuze ne kati olabo ogwo libe gutyo saasira ogwa jebbi saasira ogwo ojugala wekyanga ngo omukyala asaze enviiri kati kwolo betwakula mukomera tutegeera yali mutuufu ayinza okuba ayina kye yalaba nzo kwagerera omutwe nga gusongodde beegutiye emabega ekintu tutte personal nkikubye nnyo ekintu kigeze ekintu naye tukukulisaayo nnyo ssebo kulikayo mu kkomera weebale kabula muliro kabula muliro bannaaye ekkomera si lyangu bayitayo kabula muliro nze ntyayo nakusibangako ogenda eruzira sigendanga naye ku poliisi experience gye nafuna ku poliisi bansiba kukkira poliisi emirundi 2 ne kukira road ndowooza kawunyemu yankwatako omulundi ogwasembayo nembonerera bakusabya ebya byasaawa naye omanyi anayegwa akaduukulu okamanyako ebikabeeramu musobola obbeeramu abantu nga 4 mwenna nga bakakolera abantu nga 10 oba 5 so ekyekkomera kyo kati ndowooza guno omwaka ojja gubala kozi newe amanya eri mwanji jayo jiba ninga bansibye nnyo nante babimanye guno mwaka nga bansibye nnyo biri byali bya mwaka guno mwanja mu komera police omusajja ali akaluna gate tujja kumutta Shalom yatuvuma ne tujja Friday kiro wolo so twa tugenda ku show ya Shira yasooka ndozo omukyala mbereyo oli kwe kwagala ennyo twaya kulaba ogwasooka n'ogwokubiri n'agamba waayo omuvubuka ono mwanja mu komera buno mwaka ojja gunyumya buno mwaka bansibye emirundi emeka 3 ebiri n'abantu amanyiko gumu guno ogweruzira bamanyiko it has been a year tugwaddemu mpolampola naye kulikayo regardless we move kati wategedde bwe kakola akagambaako regardless we move regardless we move ngoma yakategeeza nti ebibaddewo bibaddewo naye kati tusigale nga tuludde maaso tugenda mu maaso mpolampola eyo yembeera twali eruzira eyo mpolampola kugendayo leero nina kugendayo ntyo olina bendi mukwatirako fairo zaabwe zinaye zafiira awo kati ate ekyo nakyo kyokola kikyamu sobola okugenda eruzira kati wa omusibe gwe nasanga nga bakamubba $3 million
kati ng'abasibe bajja ne bamugamba eno fayiro nyangu nnyo nnina looya ebyo bizibu tojja bimala n'akubira kazini we anti owuliriza ebyo bizibu tojja bimala ebizibu nze nkubuulirako ng'omuntu abibaddemu ebyo ebintu waliwo omwami omu bamusiba ne tutuuka ku level esaba pardon nti kale tugobe presidential pardon ng'abantu bazze nagendayo ko ne Tamale mirundi senior nenvaayo ne ngendayo ko ne minister abantu ekisooka waliwo omusajja eyaŋŋamba n'aŋŋamba nti teweetikka bizibu bitali bibyo kyayogedde ogamba you're not going to kanya bayibuli akyogera butereevu buli angoberera akwate omusaalaba wakozesa bayibuli nedda saakozeseza bayibuli nayogedde bwogezi omusajja yaŋŋamba nti weemanyiize nnyo okugamba abantu sole bambi ng'olabye ogende mu maaso kubanga oluusi Katonda ayinza okuba akusika eno ate alaba olina gw'osikirako ekisooka kati mazzi akusika mu mazzi omusibe ky'ogenda omukolera bintu byebi nkikugambidde wano muwe essaala kuba essaala bazeetaaga mukyalire essaala mukyalire omusibe naddala bw'oba nga wamusangayo n'omulekayo sitole ezo ziwulirize bw'omala oziwuliriza jangu ozikolemu content wano it's my advice lwaki abantu bali mu makomera nga ababataddeyo gye bali oyinza oyingira olutalo olutali lulwo omanyi gwe weebuuza omuntu abeera atya ne fayiro n'atuuka ne bamulya miliyoni ebi gwe n'olowooza nti Shalom kaweesi mu bwa Shalom bwo ogenda kujjamu ogimalirize tekisoboka kati waliwo ensonga waki omuntu oyo gyali buli muvu bagiraba kati eruzira wabaddeyo omusirikale abaawo nga ye bamuteekawo ku monitoring oyo n'akuba essimu nti kati Shalom azze agambye agenda muyamba yosebo abantu bali eyo ebifo bibiri wano bye batereseemu abantu ligale mu mental facilities ne mu makomera zirina life stories ez'abantu abali mu mental facilities nga bamugamba nti anti olabo bebaga nti ogudde eddalu teriyo gwe baga nti agudde eddalu nakkiriza nti ngudde eddalu bakimanyi bulungi nti olina okwewakana nti nagudde eddalu siri mulalu kati awe wava obuzibu bweze siba naye siri mulalu kya ndowooza olaba nga bakutwala batandika kuteeka ku ddagala beweebaka buba bukukeeredde my brother olina okubeera ne strong support system egenda okukulwanirira ebyo ebintu ebisinga bitera tuukawo nga muzeeyi atandise okukaddiwa bawulidde ate yazaalayo abaana abalala ate muzeeyi atandise okwekyanga wano batandika okukuwa eddagala erikuteekako memory loss tolowooza ti byakusaaga babikola bakumonitaringa ogerera abaganda bo bazze pozi gwani kati bagenda okutwala mu mental facility nga ne famire yegamba naye abadde atandise okwerabiralabira nange baba mbadde takyantegeera nga mwewuunya olwo ogenda ate waliwo amadagala agamu agaleeta amnesia getumiraga okwerabira nomira amnesia waliwo kati olaba omujaji ogwo bagamba simanyi naye mpulira nyantu nga bagamba bw'ogunywa ennyo otandika okwerabiralabira mbu kati abalala bali luzira bebateekayo ligale kati gwe wabadde eruzira olina okuba nga wategedde nti eruzira ffenna kati otulaba wano kati wategedde nti olina okuba ne looyawo nga ize koolawe omanyi nti tulina abantu bangi nga ssaawa eno bye bamukwata ne looya tamuyina omanyi nti tulina abantu bangi nga bali eruzira nga talina looya ffe twajjako omwana awo ku kooti ya wanowa yeriwa Buganda Road oba waliwo omwana gwe bakwata awo saamuyaza ego mu bululu buli nga bujja ndowooza yali ayambadde
jampa ya yero twali noyo sipapa n'abantu abalala sipapa bamu kubateeka mu ssente awo kumu ze bamuwa agende kyegera yali weka mu nkyawo ne ontugendayo betwali tuwulire no ku social media betutuukawo omulamuzi n'atugamba nti omwana talina bamweyimirira talina balooya kuba baali bagamba nti omwana oyo baagala gadiyani we ajje yalina okujja okumweyimirira gwe balina omukwasa nga talina looya nebbaluwa twagiwandiika ab'oku kooti awo be baatuyamba nti mufreezinge beemuti kuba omulamuzi yatugamba muwandiike ebbaluwa ne tudda wabweru ne tuwandiika ebbaluwa okitegedde yalina jjajjaawe ng'ali omu nga bava eyo bambaale ng'alina jjajjaawe ng'abeerawo kamonkya kati abantu bangi bali mu makomera lwa bintu ebyo talina looya abantu okimanyi nti Shalom abantu bali mu kibuga wano nga bw'atambula bati alaba abantu bangi banne naye nga ali yekka be basinga obungi ng'omuntu asobola olinnya wano Christmas nadda e Masaka bwogo n'asanga maama we gwe yaleka mu kyalo ne baganda be aba nga muganda w'omu yasigala Masaka ye yajja mu kibuga omulala muganda we baamuwasa kayunga kati bakukutte omuntu we kayunga nga gwe baawasa alima bakukutte bamukubira essimu ate essimu teri banya kubira mukoddomi okitegedde ajja kwe kati omukoddomi baba tayagala kumanya ebyo oluwulira kooti ng'agamba tebatuzza mu bino ng'asirika omuntu ng'abeerayo okumala ebbanga walakala kenazweru zira kenalya minister's order minister asogamba amuteekeyo nga tulaba na mulamuzi ng'anyiza minister ne bakusindikayo twalaba mulamuzi ng'oli eyo kati kyekyo nooza kati answer ogifunye kati gw'ogwamu awo n'otijja kati gw'olwokuba waliko eruzira olowooza ogenda omala ebizibu by'abantu beera eno oli onywe oba ojja kuddamu ebyo emmotoka omupiira gwabike ng'okirira ekkoona si accident wuuyo mulago myezi 6 oyingidde ebizibu ebitali bibyo you don't know why that person is there lwaki ali ruzira nze nkugamba nti omusajja oli twatambula ng'ate yali musajja wa NRM kati nze ne muzeeyi mirundi ffe yatukozesa nga bonoga nti ba minors nti kale ffe tusobola oleekaanaleekaanamu omukulembeze n'alaba oba baani naye ng'alina era n'abantu be munda mu gavumenti naye oba ani gwe yanyiiza oba ki nga buli wootuuka nagenda paka wa justice minister nenjogera naye nemuga nti waliwo omusajja bwati ne bwati story ye eri bweti ne bweti nagipikingamu interest nanga okay, you know I need to find out, I need to get the facts biki ne wayitawo omwezi nankubira nangamba omusango gw'omusajja oyo mukambwemu if you asked for my advice I will ask you to leave that matter gule kireke era benaddayo ku maximum prison nembi mugamba nemuga nti okusinziira ku byempulidde n'ebiriwo saagala kulimba ebintu byo biwanvu nagenda muzeeyi mirundi oyo nemuga nti okusinziira ku byempulidde mbadde nsaba guma twamukutula omutima wabeera kati baba butakuta era kyennandikugambye nti my brother guma osinga bangi abataayaaya ogumenga oli mu nkomyo obeera ogenze kati presidential pardon mwagikomyawo anti kati ebimu presidential pardon bive eno justice minister recommendinga of course ne bana abalala abalinamu connection zaawo biki ne president yennyini abeerako obitegeera kati president asobola okuba nga atambula agenzeeyo ng'eyo amolata ne bamugamba baasiba omwana waffe wano biki ebyo abo n'abaterekaawo kati baba ayitamu n'agamba bano kale fayiro yene eriki ne bajja actually banyonyola minister wa justice oba ba presidential advice on neki kale ne bajja ne bamugamba no bali byebiti kale oyo tumusonyi president asosonyiwa omutemu
yasobola omusonyiwa ate bagonte babasonyiwa bannasuulu bali baga nti baalisanga abantu siripa babasonyiwa balwakasiisi bonna babateekayo n'abasonyiwa simayo baba ali ku mada but they forgive them gundi bamusonyiwa juzi ani Chandijamwa nono kubya sente zoba za NSS no mulangira wegunjo wetoro nene aba bamusonyiwa omwami oyo naye bamusonyiwa naye nga bagamba mbu yali yatta gundi naye bamusonyiwa okitegedde so kati presidential pardon era abantu abasinga bagenze bapushinga nnyo president okubanga agaba pardons ezo kuba ekiri mu makomera kikambwe bobo oyingira luzira ano nga bakuchecking ogenda laba omusibe olaba yes there is a discomfort and what but boyingira n'ofuluma no sekikowe nvuddeyo abasigaddeyo kati saa zino ziri mmeka ziri 10 tuba munda muba 10 tuba munda muba munda mugenda kulaba MC Mayor kwebya stingisha vibes kati waliwo ekintu kye bakola tebakyalimisa nnyo basibe naddala waneero zira tebakyalima nnyo tebakyabakuba biri ebyedda abantu asinga babaddeko mu makomera bagana ebya bullying tebakyaliyo nnyo ebyo simaya bisiyaga ebisiyaga okujjawo nga mweyagalidde kwerya ebisiyaga omuntu ave no nga musiyazi ye yabeera omusiyazi nga ye omuntu okitegeera kati naye bakuzannya wano psychologically gwomanyi okuyingira ku ssaawa 10 ye enkuba neetonya omusibe takuwa nkuba terina kukoonako enkuba kasita bufuulya weebuti mwenna muwaadi nooza okirabye tokubwa nkuba omusibe nooza okirabye muzuuka saa 11 foleni esooka ne bababala n'abadde ne babala ssaawa 3 awo ne munywa obugi ne buyingirawo nga mwaza okusa 11 mubeera munda temufuluma bwe mumalaawo ssaawa 4 lanchi neetuuka mugirya ssaawa 4 lanchi 4 sapa saa 7 ng'etuuse abafumbi ba prison nga beeyagala banyoka ssaawa 8 anti basibe bafumbayo naye abasibe bafumba bebafumba bebakola mu kitchen ne Kasuku balenjala eyo saa 7 wali abasamba akapiira wali abazanyazanya kuba balenjala eyo bali batakyali abako ne bakyalira nga tebakukyalira oli mu luzira obwa busibe baddala kuva saa 7 oddemu okulya ssaawa 3 ez'okumakya ekyo kibonerezo kiba kimala it is hard it is terrible very so kati bali abasibe baleke gendayo bakyalireko osobola okukolako kyosobodde naye emisango egyo omuntu nga bamuliddeko ebisatu sirowooza nti hadadi olina kyojja okyusaawo abazadde basibana abaana basiba abazadde twaswana omusajja muwaadi nga mutabani oyo yamusiba yagaana osayininga akataka kisoboka bulungi naye ati ebyo byonna biddayo ku nkuza ya mwana ng'abasajja ennaku zino they are advising us a lot nti you need to have an investment your family doesn't know tekyo wangamba ennyumba 3 yes olina okubaako n'ebintu ebibyo yes nga bigenda kukuyamba naye nga birina ate we bikutaasiza abazadde bangi kati ennaku zino abaana babagoba mu mayumba muli bugoloobi ennyumba we mukulidde abaana ne batuula ne bagamba naye ennyumba eno olowooza eyinza vaamu ssente mmeka nti obuwumbi 2 kati ne batandika okuwa pulaani obuwumbi 2 muzeeyi senga tufuna obuwumbi obwo 2 muzeeyi akaddiye takyalina nnyo byayagala tugenda ntugula ettaka $5,000,000 kale tumugulire egayaze eyo munda tumugulireyo tugule ettaka nga iringa eka 10 tuliteekeyo aba bajja kugula mityano eyo munda eyo okay bajja mugulira ne gayaza bamuzimbirewo ngo ne ekendala 10 butereevu muzeeyi tumuzimbireko ennyumba ennungi agibeereko tumuteerewo buli kimu akisange biki idea nga nnungi muzeeyi ne bagimugamba muzeeyi nga ye alaga tava mu kibuga siva bugoloobi wano wakitange avumiddewo abantu emyaka 4
musuleyo kamwocha bichi baagala olomutwala eggayaza mu byalo amutwale nakwero abaana ngaawo batandika ebyekisiru gye bali babasiba. But how do you sleep knowing like watekera tawo mukomera and you eat comfortably? Abantu ebintu byabagwako debyo muganda wange kuwulireyo ekintu kimu. The only people who regret in life bebo nga balemeddwa obanga sente zibaweddeko. Naye abantu abayina sente kizibu nnyo okwejjusa. Nga ayina sente is living a comfortable life. Ffe tulina abantu betulinda. Tuli wano tuswamye baswami. Ti olunaku lugenda ku kyolu. Lukyaganye. Balina mu sente. Olunaku tonyigira era batuka tonyigira mugagga. Ne wakola ki? Olina kusigala ng'oseka n'osaba. Olunaku lw'onookya nga sente zimuweddeko. Nesizo butamugwako. Kati omuzadde oyingidde emyaka 7. Tokyalina ky'oteeka ku mmeeza ng'abaana badde awo bejjusa. Emyaka 7 abantu babeera baagala ofa ogende. Nze nkubuulira emyaka 7 gw'omanyi kyekitegeeza Shalom kati okubeera ng'oli kati nga wano najjeera kati olaba wano eno ploti eno gye tuliko eno eringa half acre wano. Kati nga wano waliwo miliyoni wano waliwo wasobola obbaawo ayinza okwagala otunda kale katubale akawombi kamu 1.5 ng'ate omukadde otandika okukerebera mulimu kalina wano waba akusaasudde 1.8 billion kiraba omukadde agamba situndawo ng'otandika kukerebera nga bakugjawo nga banoonya mpeke. Ebyenfuna byatabula nnyo abantu ennaku zino. Ebyenfuna byatabula nnyo. Gwe tunuulira kati gwe tunula butunuuzi bigenda mu maaso kati mu bibiina by'ebyobufuzi. Omuntu akeera ku makya ne yeefuula atakulabangako. Lwa ssente lwa kifo kya paalamenti. Neefuula atakuwulira. Omuntu ne yeefuulira ddala kwolaba ng'olina kyaliiwo. Waliwo oga nti okay yakoze ensobi naye kanjogerere eno sijja kujja mu public. Naye bannabyafuzi obalaba ennaku zino oli ayimirira n'akomerera munne kazindaalo omuntu gw'abadde naye emyaka 3 ng'oli yamukola ne kukola n'amuyingiriza ebyobufuzi n'amulya. Kati enkola ennoonya ya ssente abantu nga baagala ssente discussion ebeera ndala Shalom. Era nze sikayana nabalina ssente. Abantu babiri besitakayana nabo ayina obuyinza ayina ssente. Kapo kye yaŋŋamba nanga omuntu alina obuyinza ne ssente abo abantu babiri obavangako era bw'oba olina by'okola osooka n'okuba saluti noyitawo ne weeyongerayo. Omuntu ng'obuyinza akyabulina bw'ati mu ngalo wadde abukozesa bubi oba atya abulina kuba aba abuyina anaagenda okusanga eruzira ng'ate ennyini atera gwe weetaaga oba tokyamwetaaga naye ate abazze. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri kati nga mu Uganda ya kaakati omuntu abaddeko mu buyinza ng'abuyinako era tebasobola muyisa mu ngeri y'emu nga gwe kiyenje eyakajja. Tekisoboka. Ebyo bisigadde byonna n'abantu era bajja babyogere naye tekikola ki? Tebikola makulu. Okitegeera kyeggamba. Yes. So omuntu w'obuyinza ono come slowly. Mpola wadde obuyinza buli bukya. Kwa nali ngezaako mugamba naye Kasuku ojjukira bye bankwata bwe bansiba fayiro yaleetebwa eno abantu balowooza fayiro gye bataddeyo eri omuntu gwe basomye embu yasiba Shalom. Then later on tumanya amazima mbu ate kati omuntu asiba Shalom mulala. Lwakuba ekyo ate gwe okimanyi twabeka ng'ozze ruzira. Lwakuba of course the public tebakimanyi bo bamanyi kintu kyala nnyo bamanyi gundi yasiba Shalom. N'ojjukira emisango gye banzigulako omusango ogusooka kuvuma President Museveni. Omusango ogwokubiri kuvuma General Muhoozi. Omusango ogwokusatu kuvuma NRM. Omusango ogwokuna Honorable Ssemujju Nganda atasula ssente nvume Honorable Nabbanja. Ninze bukyangamba awo
singa nankona bosse mujungamba mulaba bulabi kyo kiri kye nakagambye nti omuntu ng'ayina wabuyinza amaanyi ne ssente okireka. Twali awo twakuba amasimu naffe twakuba amasimu agaffe ne batugamba naye bagambye bwe bati mutuweeyo vidiyo awo nga teziriiwo okitegeera kati ate n'otutta awo olwafuluma awula banna ffenna we twali ne tusirira ne mukwata ku mutwe we mukawo mwana ne tugamba ebintu mwakamala bijungulula ne tugamba ayya twagamba kimu nti ayya kawedde mudda ne tugamba anyway omanyize mbirivinga nnyo nti ekintu kiba kibaddewo katugende ku kiddako awo era kinyambye nnyo obutakuuma nnyo busungu nti nze omuntu ntunuulira ekintu ne nga wavaayo n'oyogera ebintu awo ne tugamba ayogedde kyaki ekyo Tamimu yaŋŋamba nekiri understandable obusungu watukoze bubi nze benayogera n'abantu benayogera nabo nabagamba nti obusungu bw'omwana gye buva kiri understandable okitegeera kuba ne babeera ggwe kwati saawa eno olaba abantu nabannyonnyola nga toliiwo nti nze siina buzibu nakukwata Shalom. By the way, up to today I have no problem arresting you as long as you're being arrested, one, for the right reasons. That is one. Two, arrest you teri manipulated. You should not be influenced. Otegera kyegamba nti twatuuka nti kale emisango gyonna egyogerwa tumanyi Shalom waali waaki tutuuka ku point esike emmotoka ya Shalom nga teyina musango. Wabyogera nga sinana agenda mukomera. Okitegedde nti awo wonna tugezaako. You see, with justice does not have to seem to be served. Justice has to be served. It shouldn't seem to be. Kati kiringa bola buno obululu bwe tugendamu. Tulina ebintu ebisobola okugamba abantu naye abantu bajja tugamba nga bwe twalya. And that's the challenge. Akalulu tebakabba ku lunaku lwa polling gwalowooza nti bakabba. Tebakabba. There are processes that lead up to. Okitegedde? Bava ku register. Webale. Ne bongeramu amannya agatalimu. Webale. Ne baleeta amannya g'abafu. Webale. Ne bagattagatta ebintu. Webale. Kati be bavaawo ne mutuuka lwe munaalonda lwe banaanominatinga bakandidate. Kati okugyamu obuziwa lukagga wadde babadde batuufu nti bo balaga nti obujulizi we buli naye okumugyamu obujja akalulu bamaze okukakola ki? Kubanga tosobola kubanga gwe wa nominatinga walukagga ng'omaze okukebera byonna ate gwe omu gw'otugamba nti talina bisaanizo gwe yamunominatinga ng'ate waliwo amaze okuloopa. Ekyo kitegeeza nti you are not competent. Onfunye bulungi. Kati awo akalulu kabeera kakyali free and fair. Kati right now abaagala olonda walukagga oba babelieving nti walukagga yayandibadde atuuse ensonga zaffe mu parliament bagaliddwa ebweru. They have been left with the options they don't like, because election or democracy is about having options or choosing options that you like. Democracy bulungi. Kati awo Busiro East ko kawedde dda kagenze dda bakanabye dda kawedde owa NRM ajja wangulawo for example oba independent awangule naye ng'ate abalonzi baawo gwe baali baagala sigwe baagala naye balonda because now is the available option but not the wanted, the desirable option. Onfunye bulungi. Kati ne wano kyenkunyonnyola nti nno njagala nnyo omuntu oli ajje olaba ne ku ntambi issue gye nayina ne poliisi era bankubira amasimu ne mbagamba nti sirwanisa poliisi mbabuulira mazima. Okitegedde? Tosobola kwagala kuyisa Kasuku nga bw'oyisa random guy ali yeggayaza alima mu nnimiro. Kuba ate naye era
LC abamumanyi oshegera bobo omwagala osavinga LC no savinga naye kati LC ne kibanga kimukakatako okunoonya omusajja ono okumutwala because LC kyakola oshegera kyegamba kati tosobola kuŋŋamba nti jangu ku poliisi okime essimu yo ate bwe ntuuka ku poliisi ne munkwata no prepare me tulabye abanene wano tebabakwata bebatodde they hold them like chicken thieves era bamuleeta bulungi nga bamugambye nti ku lwokuna tukwagala mu kooti funa abakweyimirira yogera ne looyawo so why don't we all go through the same process kyetwaliko tutuuse tunoonya Shalom bw'ate Shalom tali wano ate Shalom twogera naye ku simu atugamba ndikatwe 2 hours later nti kati ate tumuyina basooka bagamba Shalom taliiwo yeah era nenziramu nenkukubira nenkugamba Shalom oliwa nenkugamba ndikatwe bempeerezaawo bagamba toliiwo babagambye toliiwo 2 hours later nti ate waali kitegeeza ki nti singa Shalom bwe mumukwata ku saa 8 mumukkiriza akubye amasimu ge accessinze abantu akubidde balooya be mubalaze fayiro ekiri ku mmeeza kuba ideally mwagenda ne mugenda ku police n'agamba temulinawo fayiro yonna bulungi nnyo then we wake up one day there is a file sanctioned in August oba otegera kyenkunyonnyola so for me that is the only problem I have that justice must be served we don't have to look like we are serving justice era lwakuba nti bityo baki mu nsi ziri endala ne bebeera Kenya omusibe kasitajja naga nti they tortured me omusango gufiirawo kasitamba element ya torture n'abalaga nti bankuba ogwo bagusazaamu immediately because kati omuntu ono takyayogera kituufu ali influenced already oba otegera kyengamba so for me that is the only place where I have a problem but if they say oli bwajja naga nti Shalom yamwogeddeko mwami Shalom bakuloopi kyetaagisa tutagaloya tulabe fayiro twekwamaje gakiroere tugatwolekera police na court ogenda omanyi oleka even your house in order now you have prepared your house otegedde nti kati ono agenda kukola kino nagenda kukola ne kati wagenda okuvaayo order zive eno order zifubutuka eno order ziyita wano order zambuka byonna biddayo wali kitegedde naye kati ekirungi wavaayo era wooli tuli wabweru tuli outside muli outside abantu baaganye nti kati wawoze bakulaba ku interview Kasuku omanyi emisango gy'okugamba mbu olwana gavumenti ogimanyi kati problem you people kati bannayuganda bo kyebalaba balaba kino oli kyabalaga mbu yasibye Shalom nga te si yasiba Shalom omuntu eyansiba yanyiiga olwa interview ze twakolanga ate ebyo ebisinga obungi kati mu ye zaalowooza mbu zaamunyiiza abantu bennakyazanga kuba bagenda okundoopa batambudde bagenze ewa sabalezi za gavumenti DPP waliwo ono abeera mu paalamenti owekitibwa Keke bamuyita batya Attorney General baatuka nga jjukira baali banyunga section Kasuku baali banseetinze nga balina okunsiba omwaka mulamba nga sereba mulamuzi baali banseetinze omwaka mulamba nga sirina kulaba ku mulamuzi nga ndi mu kkomera ojjukira amasimu ge mwakuba ne mugendako ku buli ofiisi olina bagamba waliyo yabagamba naye oyo omwana omusango gwe gwa mwana wa Nuupu tebakigamba kekyo gye mwalaga kati nga bangasa section nga teri muntu wa gavumenti yenna alina kuyingira mu nsonga zange mbu abeeko kyayogera olwana gavumenti olwana NRM ovuma abalinde mu gavumenti kati ono aveeyo abagamba omusajja abagamba ne mumpe ku video yabawe ennaku ezi baleete video nga avuma President Museveni nga avuma Westibwa Muhoozi
ngavuma enya ngavuma Nabbanja video ze batwalayo twalina interview emu n'omuyimbi n'agamba abantu bakwese family zaabwe gwovayo mbu oli wa family kyanyiza omuyimbi omu nwana family ye era nali mu komera yaweereza abamu kubakola nabo eruzirawe wabona abagenya ajja n'engano balaba bennaddukanye ngabo sigenda balaba baba asooka gwajja n'ogudimaga asigenda balaba n'engamba omukyalo yakola ku reception n'engamba sigenda balaba magambe siriiwo ne bangamba taso akuddayo antiru nga bakulabye nga yo muyimbi agamba nali nnya family ye tumulwanyisa tukyaza abamuvuma bwamala okugoba fayire eyo nga isabaleza government bamuyita mu Luganda sabaleza government amala okulaba tewali musawo gusibya Shalom n'avaayo omukyala nadda ku TikTok n'agamba Shalom musonyiye. Are we serving justice or we seem to serve justice? Awoka. Hadinza awoka when you know the questions we're asking ourselves, yes. Is it a demand or a demand for justice? Yes. Awoka when you know buzibu. Naye but you see, banabaga nti kati omusajja yawola bichi it is okay. Ebotoba faako. Okay. Because the life is a learning curve. Okitegeera. Kati ekirungi the details ozina weziri kati otuula wansi n'okola assessment eyo ne weebuuza is it worth it for me ogendolanga it is not ngate ebyokwogerako ebirala bingi nga weebiri n'osalawo nti kati katwogere ku birala oba okitegeera nze we wali abantu we baŋŋambira mbu nze saagala nze simanyi nkolera gavumenti I know nze nabeeranga ku sipaaka nga twogera amasimu era negakola ki negavuga ne bajjako ewuwo nga tokyasula okitegera kyenkunnyonnyola naye era bano bennyini abo bakubira enduulu era tebaaliwo okitegere kyeŋŋamba ng'odduka ewuwo nga nziruka osule walala kati bino ebisigadde byonna buli omu agenda kubaako ne kyateesa Kasuku bano akuba enduulu bakimanyi nti waddukako ssaawa munaana ogw'ekiro ng'onkubira essimu nga Shalom oliwa bali mu kutima yes ennaku ezasemba ssaawa munaana ogw'ekiro nga Shalom bali mu kukima weebale nnyo bakimanyi mbu namalako ekinamba nga sisula waka weebale nnyo nga n'obuli muntu ankubira essimu bamukubira namuka Shalom aliwa twagala muwa bintu bye Shalom aliwa tumweyinta ate kati bano abantu balina bo kye batamanyi olaba wano on surface emboozi bebe etambula oli ojja kulaba oli agamba nti Shalom nze musiba on surface thank you kati gwotandike gwali eyo tandika ogamba era Shalom n'oyo gayi naye nakola bw'atyo kuba nabuuza mutyaba ne mugana naye nga tunagenda deep eno namubuuza nga tuli motoka tugenda mu interview emu nga naye mutyaba waliwo ekintu Shalom kyatatugamba kubanga mutuuka mutya ku extent esike mu motoka mukusooka nali sikimanyi ne mutuuka okuleeta aba counter terrorism abagenda okukwata omutujju ku ndowooza kyaki erifa gye baali bangattako ne ngamba waliwo ekitali kituufu bannange Uganda okitegeera so byebyo kati oluusi kati ekyo kyekikuzaayo wali kyogambye nti Kapo naye yakikugamba olina otegeera amaanyi n'obuyinza ne ssente kati bw'obategeera amangu okkiriza n'ofuuka omusiru n'ojjayolo obulamu bwo ne butambula kubanga nze nga benkunnyonnyodde nga bennannyonnyola abantu abamu ne bagamba nze amawulire kati ne mu myaka 15 next year nkwata 16 but the things I've seen byolabye ndabyeko era abantu abalina obuyinza bwe butyo mbalabyeko naye ng'olunaku olwaleero kati tutuula nabo nga nabo banoonya obuyinza we buli nga tebabulaba okitegedde kati omuntu ky'olina okusooka okukola ekyanguwa kukkiriza mbeera n'ofuuka coward so you live longer to tell the stories of what was here bagamba cowards live longer kuba ate era olaba kati Shalom bw'onojjayolo n'osalawo n'okola ebibyo ojagala bino ebyogerwa byonna nga biweddewo otandika okukola ebibyo abantu bakuggyeko embwa ojja gendola ng'okola ssente zo bulungi ng'obulamu bugenda mu maaso ojjako erabuka eziwande ogambe ne kale bano abantu be baali be bati nti ye
ensi etambula beti kati abantu nga bebakyalina amaanyi n'obuyinza olina okusooka n'obalekamu nokkiriza balina obuyinza n'amaanyi kati ekyo kasita okikkiriza mangu ebisigadde bigenda kukwanguyira nze nakkiriza nina abantu bemmanyi nga balina obuyinza balina amaanyi era sireekaana nabo tewereega era nsirika busirisi naye ekimanyi Kasuku omuntu okusaba n'akoleza abakamba kukyalire nkimanyi omusajja ayagala omusajja talina buzibu n'omusajja yagamba omusajja otokoze interview emu yokka okoze interview nyingi omusajja mumwogerako ate onsibisizza ate agamba talina buzibu ate ng'onsibisa atalina buzibu asobola okusibisa naye nti ate era n'ekirala gwe kitunuulire booti osanga ate kirina ekirala kye kyali kikutaasa n'asajja baali banyiiga okitegeera omuntu asikira emmotoka muganda omuntu we batuukira nze nalaba ebintu ebyali mu musango gwawo ne ŋŋamba bino ebintu tebiri nnomo wewajja ku kooti n'onkuba akaama fayiro weyabuliraawo netumala essaawa ngezi butereevu fayiro ng'ebuze it was something bigger oba okitegeera muminaye mutama yate betaswako tuli byogera with time amanyi kadinga with time let's first live longer ne kapo yalinga nga katugwesaba ekintu eki buwangazi nakubanga okyali mulamu biherefe time ejja tuuka onyumiza abantu beewuunye emboozi zentera okunyumiza nozo nyumiza nenga Akasuku nedda Akasuku olimba no kati saakunyumiza akeera omusango gaggayi edda abaaliko be bati abayimbi mu bina ebintu kati byatuuse ku ggwe byennyini wano bakulaga muntu mulala yakusiba batunyaje ngate muntu mulala yakusiba but you just sit down kati gwe kyenjagala okole enkyaddi tomorrow is Tuesday ng'omwaka tegunnaggwako genda keebukanaga tugenda ebukanaga obeereko ebukanaga olisetinge tulisetinge bupya katika gendako ku smart beach owuge kati ekyasinga Kasuku okunnuma tuvudde mu kkomera omanyi waliwo abantu ba YouTube betukola nabo abankyaliya mu kkomera omuyimbi oyo yansiba nabo YouTube beyasindika bajje boogere nange nga tukola nabo ne banganya Shalom ekintu kyangu omusajja kyayagala waliwo video saze batestinga nzijeyo ku YouTube ne benyasa ku TikTok ombijjeyo naye nga bagamba omusajja talina ki talina buzibu gwe kyayagala mukanye bw'oba oli wiringi twabe ekyokukola videos gye ne ku TikTok ozijjeyo nga bamukuba invaayo the same person abankyalya mu kkomera ba YouTube abo ampeereza message oli wiringi okwogera n'omusajja invaayo nkola video ya Shamu ngamba naye Kasuku nanga ngamba Shamimu ngamba naye Shamimu muno mu YouTube mulimu enkwe tulina abantu ababi abantu betukola nabo kuba omusajja yansiba yasindika ate ba YouTube mu kkomera boogere nange ne mu kkoma waneeno the same YouTubers bangamba olwiringi okwogera n'omusajja ate omusajja yansibye ennaku 7 ate ngamba twogere naye ngamba Shamimu naye maanyi bw'oba oyagala enkwe entuufu jangu mu kantu nga nsirika interview eggwa ngenda okulaba abantu Kasuku atandise okwogera ebigambo basooka kumpeereza wali bala gye bampeereza naye nga ebbaluwa eri mu ngero nga sigitegeera omwana mpeeza bamuyita Jackie yali eyo bweru kati bw'agimba ngamba anko bino obirabye kati wentegerya muteekawo otawuliri mu kuboiringa Kasuku kasita naba ennamba yange y'aba subscribers ne ngamba nze alina ennamba eyo 3 y'aba sub n'ensirika mba njawo ngenda okulaba YouTube omu ng'akoze kati kyasinga okunnuma Kasuku emu ku bintu ebyannuma gaye abadde kyaliiwo mwogera mwenna ng'aliwo n'abayimbi be nnakyawa lwakubanga ye tebamwagala nga tabaagala ne muwalanira kandi nakize ekyo Kasuku towalanirako muntu bagamba nyogota dda kkubire nkanye kanko ku magezi nga Godfather wange Kasuku towalanirako muntu totawaana ekyo mbadde sikimanyi nina abantu be nnawalanirako nenga tomwagala naye kamuwalane gayi yakola video n'agamba bannange stunt yisusse mu ggwanga lino baagala kujjawo maanyi ga Kyagulanyi one bamukutte
batadde nendo bati batadde babiri temuna bange yo stunt ngamba okay ne chinnuma manje abo bampereza ka video saliwo eyo filimu director wawe ye Kasuku oyo mwana kawesi bamuwadde center abadde asula mu apartment waliye eruzira ngaba simu alikwesanga foreign omusajja agamba nali nsula mu apartment nakava mu komera bansibye omwana nakola video naga Shalom tabadde mu komera Kasuku was start blocking chanuma ebya serious chanuma nalaba video same sibiri nga abantu bakola video nga bagamba abali mu stunt ezo stunt zaabwe nga atatsinga okutuma most of them Kasuku tukola nawo tumanyi bachali bafe kati anti ebyo byenkunyonnyola ebyo najja ngambi kugamba nze kugambe nti nali ne basajja mivule basajja mivule nga agenda okulya bulwadda ye yamutwala kitegedde naye basajja mivule twali awo ku bulwadda mmoolo nembuuza basajja mivule naye basajja mivule kiki obuzibu bwavaawa nangamba Kasuku nali mu kkomera yali wali ku ekireka nangamba nali nsuubira ekigendo bbeera omuli ogenda kukwata fuli basajja mivule naye nagenda ofuluma ng'ate bandaga bagamba nasisinkanye dda Museveni era nze ndi mu bubadi nangamba Kasuku ebbanga letumaze nga tuvuma Museveni nga tumulwanisa nengamba waayi kyamusukkako Kasuku kiruma nolaba gayi ng'akola video kati nagwe nalabye jjo nalabye Kasuku ndabye ebintu musango guno bannange naye kankigambe Kasuku ndabye ebintu olunaku lwa weekend Kasuku nalabye ezi video mama wazirabye bannange awo nno abaana bakoze oli n'atunula bw'ati mu kamera nina obujulizi Kasuku ne Shalom n'entambi bayawukanye Karate, no, you also didn't make matters any helpful. Temwakoze Sunday Nation. Kache echo chaze bagamba coincidence oba chaze bacho gache ne kigwa obugwi. Naye echo ebyo bibirokanga ne bibaawo. Omanyi lwaki? Ebyo ebintu kati buli bibaawo Shalom. You go back and reflect. Ekise kyedasoyinza bijja mu kiri kimu. Shalom, we have people abatwagala genuine out there. I know. Tubayina. Ebyaddala era kati tetukyasobola kubeera nga twelowoozaako ffekka. Tulina abantu nze nina amasimu ge nafunye neeyo gye nabadde 40 olina ngamba ne video plus 14 plus and bali mu nina video gye nakoze gye nakola n'entambi nagitadde yesterday ekiro naye boogerako mu comment zonna eziriko Sunday Nation eriwa era ekyasoose gispiking ennyo nedduka mangu byadde balowooza maybe tugenda kwogera ku Sunday Nation n'ebyo bisigadde kati ekitegeeza ki nze nanyiiga emu ku bintu byoyogedde omwo nange byanyiiza era navaayo abantu ne mbagamba ku Saturday ne mbagamba buli omu yeetikka omusaalaba gwe buli omu buli kyali wange kuba guno omwaka tewali kibaddewo nga tebeetikka Kasuku tokoze kino navaayo ne nnyonnyola abantu nze mwennyini nze nababuulira twali ne mutyaba nga tuwuliziganya naawe okimanyi bulungi muntu naavaayo n'akola video ng'ayogera akakasa ekintu ntunulabe nti naye kwegamba nagenza olabanga Shamimu yaŋŋamba nti olukwe nno lunene ku kyolaba gye kiggwera eno yonna baagala ggwe bwe mutwe kati ne mmanya nti sigenda kukkiriza ate kukozesebwa era ne nvaaya era abantu njagala bategeeza waliwo abadde bagaa nti yadde agamba Shalom kati kankiddemu nga naye waali sigenda kwetikka mugugu gwa muntu ate Shalom naawe nkugambira wano tobaako mugugu gwa muntu gwe weetikka osobola oyimirirawo kyaliiwo nga teweetisse mugugu gwe kuba kati ejje tulaga waliwo akamanyiro akagenda okujja and we don't need it
omuntu n'ateekayo live n'ayogera ebintu ng'abyogera abikakasa. Zina video zenalabye neŋŋamba nze bwegeze mu Sunday Nation y'amaanyi bwetyo. Hey, abantu baŋŋambye ne baka nti Sunday Nation nga teyabaddeyo. Oba okitegeera? Naye abantu Kasuku balwana Sunday Nation. Naye kati ebyo byonna obiraba kati waliwo ekyamaanyi ekinaatera otugwira. Tunaatera osamba akajji in a big way. Kasuku nalabye ebintu. Era guma. So nze kyenjagala okugamba kati kiri beekiti. Twayogeddemu ne Shamimu oyo. Shamimu naŋŋamba bwe twamala okukwata vidiyo eyo gye nakwata naye ne tugita. Naŋŋamba naye olaba Kasuku bw'obeera ng'oli musanyufu, ng'oli mu mmuudu zo ebintu bitambula. Buli lw'onyiiga ebintu bikola ki? Byesiba. Ate ekyokulala tetusobola kukola kontenti nga tunyiize. Ne Walukaga yakiyimba buli lw'okola oluyimba ng'omaze okukaawa. Kizibu nalwo okuwooma. Kizibu nalwo okukola ki? Okuwooma. Kati nentegeera ki? 1. Moving into 2026. Njagala okkirize buli kyokola Shalom nakikugamba ku ssimu yagala nnyo famire yo. Gikulembeze wano. Kwadi mukyala walabye byasobola okukukolera. Kulembeza nnyo famire yo gibeereko. Ekyo kye kisooka. Famire 226 onsibirira entanda. Famire. Nze nkugambye ne bino byonna tubadde tubeeramu abantu obayise eno beera ku famire yo. Ekyokulala yagala nnyo abakwagala. Naye towa abantu false hope. Abantu olina obbalagirawo from the word go nti embeera eri bweti. Ekyo nkikubuulira. Kuba waliwo ensonga zino ze tulimu ziri peti. Bino ebintu bituuka ku bantu bulijjo. But there are people who are dying to make sure this never works out. I realize these things. What are we going to do? Let us allow them. Allow people to say whatever they want. Sirika. Kubanga waliwo abantu Shalom abatunyumirwa nga tuli basanyufu nti bwe tubeera abasanyufu ate tugenda bawe ekirungi. Emitwe gye bagigenda kukola. Nze guno omwaka gwonna nkoze nga ndaba abantu boogera bakola ki but I had chosen nti mbeere musanyufu. Buli lwe mbeera nga ndi musanyufu creativity etambula. I ooze of happiness. Oba okitegeera. Kati justice n'ennaku 3 badde ndi mu kuyomba n'abantu. Oba okitegeera kye ggamba. Ekyo kirala kimu. So weeyagale nnyo Shalom. Love yourself. Nnyo. Weekulembeze. But then most importantly, do not put your hand for someone. Toteekayo mukono gwo ku lw'omuntu. You can stand behind someone. Naye toteekayo mukono gwo. But do not stand with. Bajjeko guno. This one I'm telling you. Do not stand with. Toyimirira. Na muntu. You can stand beside. Muyimirire emabega. Or behind. Naye toyimirira naye. Yenzo okwimirira noga kanimira ne chali wange. Kangwe naye. Anti olina okwebuuza ekibuuzo. Nze nagamba abantu. Bano bonna boolaba. Baafubutuka ne bajja eruzira okulaba. Which was okay, ekyo nakyogera buli omu akimanyi. But what was most important at the time? Kuvayo. How does Shalom get out of this? Okitegedde? That was a big. Kati abantu baffe baagala nnyo balaba. Kamera mu maaso. Nze nagenze. Okitegedde? Naye bw'omubuuza nti aha kyekiddako. Wagenze. It's a very important question. Avuddeyo. Obonya onteekateeka emujjayo. Kati awo kyekikuleetera wali tuyimiridde baagala abagenda okweyimirira Shalom. Omanyi abaatugamba nti tebalina national ID. Baaliwo. Sina ID. Sina national ID. Yange yabula. Simanyi ero si waffe gy'abeera. Ne kati okedde ku kooti. Ekikuleese kiki? Very important questions. Betwali tuva okukulaba. Nina ekibuuzo kye nabuuza Shamimu. Ne mubuuza waliwo kye baali baagala tukole. Ne mbabuuza nti boogamba tukikolere bo bandikitukoledde
It's a very important question. There are so many people who we are with and they paid for your picture that they could die for you. But could they? That's a question. So as you deal with the people, reserve. Wemanyiza okubaako wootuula onywe kyayi wekka. Badde ng'obimbuuza nnyo nti ate leero nga nenga nti nina gye ntuddeko eno nina bye ndiko. Olina okutuula wansi n'onywamu kakyayi wekka. Because kati tuyingidde ebintu by'abasajja abakulu ddala. Kavudde ku nnyanja. Kati tuli ku nnyama. Yensonga lwaki olaba omuntu ng'avaayo, omuntu avaayo Shalom n'akuwaayiriza ekigambo misana. Omuntu n'aga nti Shalom oli mubbi. In broad daylight. Tafuddeeyo nti oba omuntu akikugamba to your face. Naye nga akikugamba si nti tomumanyi nti ng'akumanyi. Kati tuli ku ntalo za survive eno phase tugirimu. Egenda bbeerawo. Ne next yo ojja birabanga bingi. Kati ekigendo tuyamba kiri kimu nti abeegatta ku mulimu guno bangi. Kati oli ajja kuba akyagoba ffe ate wafubutukeyo abalala. Fasooka atuwummulemu. Kati anaagenda olaba nga tasobola kukwata eno. Kati ffe tulina ebintu abantu balina bye batamanyi. Tulina entalo z'aba TV. Ojjukira baga nga muzze okunkyali eruzira. Obijjukira bulungi? Yes. Tulina entalo z'aba TV ne radio. Tulina entalo z'abetukola nabo bennyini. Kasooka owulire kankusala ekirimi. Omusajja obwe yasindika abasajja bajje boogere nange. Baŋŋamba gonno Shalom olina omuzannyo. Basobola okukusiba mu mateeka. N'essaawa gy'olina eri mmannyako ne bagikutwalako. Basobola okussaako emisolo gwa miliyoni 2. Butereevu. Omusajja aŋŋamba ekigamba Shalom okyali mu muzannyo. Basobola okussaako omusolo gwa miliyoni 2 nga n'essaawa eri mmannyako bagenda gitunda mu mateeka. Nengamba byonna bisoboka. But most importantly nga tuwunzika ova wano. This is what happens when you're moving from a boy to a man. Kati ebisigadde byonna by'oyagala okukola by'olowooza ogenda birowooza bwogo. Bwomu. Whatever you want to do next with your life, the table has been laid. Kati ndi maaso. How you feast on it, that is up to you. Naye kyenjagala bano abali ku internet abalekana njagala obaleke. There are people on the internet who are going to make noise, who will say what they know and what they don't know. The only way we are going to survive is to ignore people. Kwesonyiwa abantu mu Luganda. Tusigale ku kino ekyaffe. Kuba olaba Shalom batwagala tukola bibasanyusa. Buli we tunaateeka amaanyi kuba tatwagala. Ate nga be batono. Waliwo akeera ku makya nze kugambye nti abantu bakubira this year nfunye testimonies. Olinga gamba nti Kasuku nali I was stressed ngandi nenga bendaba videos zo nenziramu ki. Ojuka mtajja omukyala ajja kusutira ndi. Yenyaga nali ndi muddibu nga njagala kwetta. Kasuku nenga nkerera kuggwe. Okitegedde. Now the moment beba naaba tebakyasobola kikulabamu tewali kigenda basigazaawo nga bakulaba. Abo baba bakoze eki olonga akuvaako ola wofiiriddwa omuntu view omufiiriddwa mbyekisusiru nto tandikomba abantu bakyagala bintu biri negative. Yesu lwaki oleeta ebyamagezi omuntu asomesa amafuta ebagajja mu busa bw'ente abantu tebabiraba. Anti oli akunyoya n'aga nti atenze busa bw'ente embwaga zaki ngenda busanga wa emmere ensanga yayidde okitegedde. Naye gwe tandika obagambe nti nina gwe nasanze naŋŋambe ekikazi kiyinaani mu ensaba baga nti ekiki akatebe ne bakasembeza tusigale awo. Twabadde ejjinja egyo twabadde omukyala mukulu twakuba naye mu nsimbi ziwoomaawo namusanze ali mu kukulaba naŋŋa Kasukuwona nkolera naye nga lasibonwa n'emyaka 27. Ozo okiraba kati ate mukazi wattu ateekeko kyano ate akulaba oli mu kwegoba n'abakwogerako. Kati nze nabigaddewo era sigenda kuddamu yomba n'abantu. Buli agala kyagala okwogera. Abantu bakubidde abantu amasimu oli n'akwogerako ebintu nebyatamanyi. Ne ŋŋamba kati eno direction gye tulina okugendamu. Naye ne mmanya nti these people want to distract us from what is most important.
naye ate wano kwetulya waliwo omuntu akola statement n'akulaga mbu alina n'obukakafu n'atuula mu kamera nze kankubuulire bwe byali bwe biti olina okukkiriza nakigambye bamuje ne mugana eboyi nsaasira abantu abatula abalina ennaku the people who consume balina ennaku oli yagambye nti Shalom ubeera otya nga tosiima naye kati oluusi obireka kati olwa interview ino tugikoze kati bagenda kuddako kwogera ki nakoze post Kasuku nti twekase okutuula wano twogere nteekamu kano kagundi kakazibwe kaponga mbuulirira nakalabye Kasuku comment zabadde kuli teweerabira yakuleeta kale olina entondo nanga natudde kasawundi bangi bakakozesa nange nenkatuulamu in fact nganya kenye mulimu eddoboozi lyange naye Kasuku abantu abantu abijjawa kanabyo abasajja waliwo omusajja ali eyo wanabyo n'omusyaza ali eyo wali wa ggwanga yakola video nga 10 ali ku Shalom video 10 naye kati olina otegeera olaba omwezi nga guweddeko kapecheeki bw'okakima booti w'otegeerera what is most important. So now you leave those things and see how we move forward. Ebisigadde abantu bagenda kwogera ate naffe twogera. Nze Kasuku nze sina muntu. I have no because we twogera ku bantu. Kasuku nze sina muntu singa muntu kunjogerako. Don't lie. Awo nange okawe nina obuzibu. Tolimba golo kubagala kuyitawo. Tewetunza mu kamera olimbe towaayira. Ate era olusoso. Ninagambo batuwadde ssente. Tuwike campaign za Bobo Nyinga ali mu Buganda. Kati gwo kijjawa. Kati ebyo olusobireko obudde n'obuleka ne butekinga its course. You let time take its course. Nze mbibaddemu ebyo. Era kino ekyabaddewo kati ate kyankalubizza skin. Nembalabalamu kyamagero yankubiddeko. Nangamba Mr. Kasuku. Feno gye tuli abantu basetinga ne zitayima. Nezaalaamu balinza okubalaba kati abantu 3 4 5 ne babeera 10 they cannot overshadow over 10,000 people ababeera balinza okulaba programu eyo. So nangamba mugume you have to sail through this storm. Atira nanga Kasuku naffe tulina mikwano gyaffe eno storm erimu ne laddu we twale maganira naye lwakuba nti mwe muli mu kamera abantu balemagana buli bali eyo ne balemagana bali ku midaala yakava kugwa ekibuya agenze gwa byonna naye tabitunuulira so byebyo my brother mugende ku Bivo Organic esangibwawo Mengawo ng'akava ku CBS Sport ku 0752 62427 ajanja Sotonda gambe mere ddagala twanye Godfather onaku olwaleero atwaddeyo akantu banne tubagaliza omwaka antukalwa 2 obula onaku lumu tugende mu mwaka banya gye bampiseeyo walabange ne soga yampise yankoledde ekijjulo gyolaga gye ngenda siibayo onaku naavu ngenda siibeeyo eddi opange nensona leero nangambye jangu soke kukulisa ekkomera so twebaza buli muntu yenna bannange buli nakwebaza lapamne ezo tebazira interviews enkola nga nkwebaza bo bagateeka wone nayo comment je nalabye wala comment nagamba ngasina ba interview Shalom nga yebaza Frank Antambi but you see kati we now what we have to do we have to move beyond that abana Uganda bala buli omu agenda teesa nze bo wali wakava mu komera nali ne Seimo wankubira ngenkuba etani kotonye nana okujja kebe no ngamba Shalom soko obere wakane mukazi wo butere nakubira simu ndonga kwangu wali mu kamera ne muzayi magala no ngamba ne muzayi magala jangu tunyoka cha ingomba zabanyo nga ane Shalom soko obere ne mukazi we waka kati tesobola genda nga tunnyonnyola abantu betyo explain everything tunyole mbonyo akola kino oli yakola kiri naye njagala okwebaza buli ddoboozi lyonna eryegatta ku ddoboozi ligamba Shalom abenga ava yakola byonna tubingi ebyakolwa tetujja kumenya buli omu Kasuku naye njagala okwebaza abantu bange ababanga bwe tumanyi bingi byakola batamanyi byakutambuza osinkanye bano baani ogenze mwene office of course tesoka kijjawo government yatuyambako mutebwa kwa Shalom kuba emisango gyali minene mutufe emisango gyali minene goge mazima so njagala okwebaza Godfather kuno gonna omwaka tukoza list buli mwezi mbadde kujja mu interview ngezi myezi jomba denze kusabye era zinkoledde
mwamu ku munyu zange emmenye ezibeera ku channel. So thank you so much okubaza bro wange Shamim Mayanja. Shamim Mayanja tubadde naye awo bwana mitwene watu nagezaako okumba wena kubira bomu awo njokeraawo nebaza muganda wange Frank antabina buli omu banne buli akoledde bantu muli bangi nnyo naye mbasiibuza kimu tetugafa ku bigambo bigenda kwogera we are going to move forward. Ate naffe tugenda kwogera ebigambo naffe tujja kwogera leero muli ku ffe naffe tujja balake beneggwa ate tubatandike so tugenda kwogera naye nze kyeŋŋamba abantu bonna nzize nkyogera ku gondi zonna don't be there and assume nti Shalom atudde mu kifo kyo yakulemesezza okufuna beera nze mentality gye nnina njagala nnyo okukola gwe sigala ng'okola abantu bonna abalowoozezza nti waliwo atudde mu kifo kye tebagenze mu maaso ogenda omalirizanga fitina yezze mu maaso ensi yonna ekutegedde ate ne progress entini gy'obadde otambudde neegaana eno ensi gye tulimu eno era gye tulimu digito tebakyayagala fitina bantu babuuka ate abantu bakuwa blackmail abantu ebizibu bye balina bingi abantu baagala kuba happy obudde bwogenda buteeka ku Kasuku oba ku Shalom ne bwolowooza nti bakwagala bakukyawe focus yo giteeke walala gwe ali eyo tandika YouTube gitandike ate teekako content mwaŋŋamba ekikola YouTube wakingamba tanje Frank Antonio ziri triple C creativity content consistency wanga Shalom kastofu nebyo ngomaze kati omwaka gumu gije emitwalo 3 n'ekitundu you are celebrating akase tuli mu kajjayo okitegedde so byatugana okusonda sente ebyo akasente we kali Kasuku akasente kaliwo webale hanabi avuma mama wange nga mama oti akuyambadde wa n'ekikumi ebanye Kasuku nawo sirikawo bajja muvuma naye bigenda bbaawo ekirungi kali maama wo naye abimanyi nti mwebiri yabitegedde yalozezzaako kati bireke tugende mu maaso kwati ola ogenda kumala obudde nga weegoba noono to and fro to back and forth okitegedde byebyo tetugasukkaano tubaagala nnyo nyo abashamu 256 musule bulungi mweraba